Abannange mawulire si malungi naddala eri abo ab'enzikiriza ey'Abakatholiki oba ndowooza bayita Abakatuliki. Yes, mawulire si malungi, mawulire ga nnaku nnyo era nga mawulire ga kubika. Omutukuvu Paapa Francis oba mwite Pope Francis amaze n'afa olunaku olwaleero. Wano mu Uganda ennaku z'omwezi ziri 21, omwezi tuli mu Gwakuna omwaka 2025. Leero Easter Monday era nga Papa Francis olunaku lwafudde. Kitalo nnyo, kitalo ddala mawulire ga nnaku okotola ensi yonna kubanga Paapa wansi yonna si wansi emu. Papa Francis ono amannya ge amatuufu ayitibwa George Mario Bergoglio ge mannya ge amatuufu, wabula nga ffe tumuyita Paapa Francis lye linnya lyayitibwa wano e Vatican. Ayitibwa Papa Francis naye nga amannya ge amatuufu ye George Mario Bergoglio era nga yazaalibwa omwaka gwa 1936. Yazaalibwa 1936 era nga asobodde okuba nti ate ensi agimalako emyaka 88. Alidde Christmas 88 wabula ey'e89 tasobodde okuba nti ate agituukako, agikomye mu makkati. Papa Francis afudde oluvannyuma lw'okuba nti abadde atawaanyizibwa obulwadde bw'ensigo oba buyite kidney failure. Bumaze ebbanga bumumala embiriizi. Obulwadde bwa kidney failure wano nawali bw'agenda ku ndiri bw'avaako, bw'agenda ku ndiri bw'avaako, bw'atyo. So Papa Francis ono amaze ku bukulembeze oba okuba nti yakulira enzikiriza y'Abakatholiki oba ey'Abakatuliki oba ndowooza ndi mutuufu simanyi, naye ng'amaze ebbanga lya myaka 12 ng'akulembera enzikiriza oba eddiini ey'Abakatholiki mu nsi yonna. Mawulire siga ssanyu n'akamu n'ak'eddagala kubanga olunaku olw'ejjo Papa Francis gw'olaba oyo mu katambi yabadde mulamu bulungi era yabadde assa bulungi nnyo, wabula ng'atambulira mu kawirucheya olukuva bwe yafuna obulwadde obwo obwamuteeka wansi abadde atambulira mu kagaali. Papa Francis ejjo yabadde mulamu era nga ne Vice President wa America yasobodde okuba nti atamukyalirako. Paapa waneno yasobodde okuba nti afunamu kangubanguba n'asobola okuba nti aweereza Abakatuliki bonna gye bali mu nsi zonna gye bali, n'asobola okuba nti ate abaagaliza Easter ennungi oba Easter Sunday ennungi. Nga bw'okimanyi nti olunaku olwaleero ye Easter Monday, ennaku z'omwezi ziri 21, wabula ejjo ejjo zaba ennaku z'omwezi nga 2 yabadde Easter Sunday. Paapa yavuddeyo n'akola vidiyo egenda maaso n'okuba nti eyagaliza abantu mwenna Easter ennungi era message ye yagisindise n'etuuka. Eky'omukisa omubi afudde ku Easter Monday era ng'afudde ennaku z'omwezi 21 omwezi Gwakuna omwaka 2025. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Paapa ono abantu bangi bamukkiririzaamu era abantu bangi bamwagala. Paapa ayagalwa abantu bangi. Yes, tuva eri Katonda naye era tudde eri Katonda. Ensi n'ensi zinyoleddwa nnyo okuviibwako kwa Paapa Francis oba muyite George Mario Bergoglio. Osobola muyita omutukuvu Paapa Francis naye nze kyemmanyi eri Katonda ffenna tusigala tuli baana. Katonda mu maaso ge oba oli Paapa oba oli Revulandi oba oli Kabona oba oli Musumba oba oli Masheiki oba oli ani, mwenna tusigala tuli baana era tuvunnama mu maaso ga Katonda. So Katonda amusonyiwa ebyamusobako newankubadde mutukuvu nga bwe bagamba omutukuvu Papa Francis. Katonda amusonyiwa ebyamusobako era amulamuze kisa. Wanene wetuba tusaasira Papa tetuyinza gamba nti tusaasira bafamire ye kubanga tetubamanyi
wabula tugamba nti tusaasira eggwanga oba ensi yonna olw'okuviibwako paapa, kubanga paapa ono akulira bantu ba nsi yonna nga tasosodde muntu yenna, era nga kitalo nnyo, kitalo ddala ekya Paapa Francis. Afidde ku myaka egy'obukulu 88, emyaka 12 nga yakulira enzikiriza y'Abakatholiki, era ng'emyaka 88 gy'afiddeko omwaka 1936 lwe yazaalibwa, afudde 2025. Kibi nnyo, kibi ddala, si mawulire malungi naddala eri bannaffe Abakatoliki. Kitalo nnyo, kitalo ddala ku sayidi eyo. Kasooke nkutereko wano eno Pope Francis, obumu ku vidiyo bwe yasembayo okuba nti ate akola, ne message gye yasembayo okuba nti ate aweereza Abakatoliki bonna gye bali mu nsi yonna, ogyerabireko. Wabula nkusaba kavidiyo kano okampereka like, bulolaikinga vidiyo kijembako okuba nti ate tambula okuspeeda ku netuka ku buli muntu, naye nga mwenna abatugoberera mbaagala nnyo, mwebale okuba nti ate mudduka ku Easter, mbaagaliza Easter ennungi, Easter Monday ennungi, mwenna gye musinze okuba nti ate mutugoberera. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Maestro delle cerimonie, di leggere il messaggio. I know you've not been feeling great, but it's good to see you in better health. Pray for you every day. God bless you. Io prego per lei ogni giorno, che Dio la benedica. Grazie. Happy Easter.